kakati lunaku lwabadde lwajjo nasobola okubeera nga tembazanyira video awo era nga mu video eno mwabaddemu omukyala ng'agamba mbu King Sahaya mukaka akaboozi era mu kumukaka akaboozi yavaawo nga musize n'ekirwadde ekikambwe era ng'omukyala ono mu bigambo bye yategeezezza n'agamba mbu olunaku lwali lumu King Sahaya yalina ekivulu sayidi eyo Masaka wabula nga tena kubeera nga atuuka ku show alina kabaala kamu we yakyamako era mbu we yasanga omukyala ono so ekyaddako awo kwe kubeera nga amwegomba era mbu n'amuinvite nga bagende bonna ku show n'amuteeka mu mmotoka ye mbu ekyaddako awo King Sahaya kubeera nga anywa enjaga baketi ne baketi era ekyaddako awo omukyala n'abeera nga asiimuuka n'avaako omukyala mbu yagenda okudda engulu mbu nga King Sahaya amaze okubeera nga ng'alya mbu ebintu bye era munnange omukyala ono kwe kuddukira mu ddwaliro okwekebera alabe ali mu mbeera ki kyambuukako abasawo okumutegeeza mbu alina ekirwadde ekikambwe era mbu waayitawo ennaku nga ziizo agenda okuddamu okwekebera wansi eno mu bukyala bwe ng'obukyala bwegadde nga takyasobola kubeera nga afuka kugamba embeera yabadde bwetyo era ndowooza ngenda kwongera ne vidiyo z'omukyala oyo olabe akibi yasobola okubeera nga ayogera naye nga yo embeera eyongedde okubeera nga ekutte wansi ne waggulu omukyala ono agamba mu King Sahaya alina okumukwatira miliyoni 2 oba miliyoni 3 agende yejjanjabe ekirwadde kino ekikambwe naye nga nze bwe mba ndaba nga olutalo luno lwandibanga lwabayimbi nga basazeewo okukozesa omukyala ono kubeera nga blackmailinga King Sahaya kubanga anyway agenda kubeera nga mbikuteerawo awo osobola okubeera nga olaba embeera nga bwetambula sayidi ezo genda wasawo mu comment section wonaaba omaze okuwuliriza emboozi y'omukyala ono teekawo endowooza gwolowooza ki ku bigambo by'omukyala ono bwe nama kujeeyo ndowooza nkutwaleko ne wa Momo 19 mbu alina sente z'omuntu ze yali miliyoni 7 era nga mbu yali amusuubiza okubeera nga amutwala e Bulaaya okwenogera ku kasente wabula ebyembi Momo 19 yalemererwa okubeera nga awo omuvubuka ono gwogenda okulaba mu video awo visa so ekyaddako awo Momo 19 kwe kutandika okubeera nga mbu yeebuzaabuza kati no ensonga nazo zikutte wansi ne waggulu ngenda kuzikuteerawo awo nazo osobola okubeera nga owulira embeera nga bwe yali mbu nga Momo 19 ali akasente ka agayo n'okwogenda okubeera nga olaba mu video tekateko mbutongole subscribe nga akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga kakwalatinga oliwe nabandese video likinga sharingirako abalala komawo temuvaawo munange nva wano Kampala ngende waffe mukyalo Lukaya Sahaya alinayo show otyo kakati munange obamanyi ku bawala abalungi naye nga tankwana senga mpulira bibyo ntuwe maada bwankwana yalina bawolole be nga bana nga banteekamu emmotoka eyo gyatambuliramu simaye bagiyita batya Range Rover. Okay. Kati bwe yali avaawo senge Lukaya yalina e Masaka kwambi yasisho era ng'agenda kuyimbawo tuwe maada abakuminga tugeya saha King Sahaya yali ya mibbe nga tebankuba mu mmotoka senga nga tebankuba kwambi yasi mu process eyo wasikunimiriza mu kuva e Lukaya okuntuusa e Masaka kati nfiire mu mmotoka senga Sahaya anywa enjaga lindako kakati bakusuubulawa maada ogambe banzijjawo Lukaya tuvuga okuva Lukaya okutuuka e Masaka mu Range Rover eyo sport mukada liri muli senga omusajja yanywera enjaga sinza alina allergy kati nzirike dukira abantu ba allergy n'omuntu tetukolagana senga omusajja yanywera enjaga Sahaya anywa enjaga senga mu sekendi 2 Sahaya aba anywedde akataasa k'enjaga ng'olwo okwogerako nti bannange nakolola nenkolola alina ogwo obusajja gulinga gulasitalasita gulina ebirevu n'enviiri munange nga bwebasajja bulamuakujjako ate olredi yantadde dda mu mmotoka yantadde dda kumutta ekigenda mu maaso nkimanyi wangi nga twekuba kwambirasi omuwaako senga akugira afunye serebu ate andeseza ne kakuleti kange akabbiya ke nali nguze mazima genda maaso Lukaya manyi nfunye akimala ne kakuleti kange agenda kampa kali sikanywedde agenda kumpa akasente
mpulira bibyo. Munnange nga tugenda ku ambiyansi ng'ayimba ng'amala nga twekuba ku hoteri Masaka bagiyita Vienna. Mazima mado owomye. Senga Banji. Ebyaddala saa n'okunaaba bali bati. Batya. Tulage. Bati tebakolagana. Wanji. Teyanaaba. Munnange nga neekuba mu kiyigo ng'omwana ow'obuwala. Nga ndaabako. Senga akasajja bwe kaava eri n'engatto ne kanneepica n'engatto nga kambadde engatto. Kutegeeza teyajjamu nampale bulungi Oba yali haayi ogambye akataasa Haayi tekwali nnumye Senga kati mu byonna kiki lwaki kugamba sitooli eno ebintu bibiri ebyannuma. Akasajja kali kalinga wallahi billahi tallahi saa agenda kugwedda saa ina envumbavumba giyanvumbavumba bagiyita kuvumbavumba nga yanvumbavumba nga ninga omulalu nga ninga agenda okunnuma yakugwira bugwi. yes nateekako Kulomaansingako. buluzezi. nateekako buluzezi gayi ng'alingo zonto. Anti ogambye yali anywedde enjaga bambi. Bannange kati munnange byonna biggwa mpulira nze nanze n'omubiri gunnuma ngamba kansumagiremu nanzukusa mbange yebasemu nanzukusa Nakosa mu biwundu. zukuka tukudropinge nga nningira emmotoka nga bandropi saa teyampa wadde ebibiri Senga. Yakulya amalobba. Kureti yaffe eri. Kureti yaffe eri mu mbeera. Okajjukira naleseeyo kureti y'omwenge gwange. Ngambe kamugende kano akasiraani manyi kajja kuzimpa. Nga nkakubira essimu nga nkabanja. Senga saha yandaba kimaafiya saha yavuma nze. Ng'amaze okujobba. Ngenda kuweereza message mu kabokisi. Senga njagala omunzezeeko ssente zange ezo nzaagala. Ekyo nakyo tugenda kikolako accountability. Emiliyoni 2 omwana simuwe agende yejjanjabe. Omwana w'abandi mukubira essimu tofaayo nti lwakuba yazze ku TikTok yasenga asidi n'akulabisa. Omwana w'abandi mukubira essimu yogerako naye. Omuntu bw'aba akusabye lifuti leka emmotoka kugifuula kiggwa kyakunywera mu njaga onywa otya. Akataasa k'enjaga kalamba. Akataasa k'enjaga kalamba. Abantu balina alati. Munnange yesterday ku live eyo eya King Saha okulya amalumba nga tebampa namba ya King Saha nga njagala munnange nkubireko tetumugeyanga munnange tawulira nga njagala ajje abeereko bw'abanga ayagala okwedefendinga ye defending. Unfortunately Saha yabadde offline, so I left him a voice note babadde nku live mwagirabi kati Saha voice note yagirabye ku makya nanziramu nangamba nkubiraako only nga you asking me about matters concerning the nation. Nengamba Saha nemuddamu of course nange atasemba nakyo nemugamba Saha you spreading infections is a national concern. Saha nangamba nyabo oli mulungi nnyo okutambuza propaganda genda ofune ku mulimu. Ngamba banna kati nze Saha nkoze eki? Nemugamba Saha omulimu gwange kutereza gwanga na kukugamba nti munnange jangu osasule omwana sente agende yejjanjabi. Saha nangamba omukama abeere naawe nyandekedde kisa kya mukama ange ne mugamba munnange naawe abeere naawe naye
Abooluganda mbategeeza mbu nno waliwo olutalo olubindabinda, olutalo oluli wakati wa Fulumizi ne Shamimu Mayanja byantalo Zubeda. Nabategeezaako mbunzo already nga wadde simanyi oba lwatandise oba lunaakoma. Of course nenda kubeera ku side ya Zubeda naye nga mu lulinde era buli muntu yeekwate side. Tetulaba muntu asala oludda okusala side, buli muntu weekwate side yo era ogistikingeko. Byeba badiyale naye nga babasaha yakimazeeko. Munange nga nkoma wana Uganda nina mukwano gwange bino bye tubeera mu struggle ngaga nti Masabo omanyi tiye njagala tupulaninge tupambana ati sove kata ojo yize no kubanga okyali muvubuka muto ate okyalina amaanyi osobola okukola ne muganze munnaye nze sina buzibu nze sobola okukola kubanga nze seganya mirimu okubanga omulimu gugenda kuwa akasente nze ngukola sina buzibu. Munange mba nkyali eyo kuche actually nalina ku mulimu nenkubiramu omwoyo nemuweereza message nga tuwogera nemubuuza nti okakasa ebintu byonna byonna paperwork awedde buli kimu nzije kuba nali nkyakola era nze omuntu akeranga ku makya n'agamba nti kola bintu ki nti bangobe kata nze tewali yangoba kata ne mu company tewali yajingoba actually naddukayo buddusi ng'ona amazoga nti yajangu buli kimu kiwedde. Munange nga ninnya ennyonyi nkomawo wano ntuuka wano nalina akatuuka ndoze waka ndoza nabeerawo olunaku lumu oba bbiri nenkubiramu omwoyo ne tukwatagana nangamba nti sente zireete ewaka era sente nazitwala wuwe. Nasooka nenkwata $5,000,000 mu cash era nazijja na ku mukadde kubanza ebiseera ebisinga mukadde yali akwata obusente obwo naye najja nazo nenzikyusa nenjogera nemugamba mukadde tufunye opportunity wantu tugenda kola ki tugenda kuba tutambula. Nenkwata $5,000,000 nenzimuwa. Bwe mala omuwa $5,000,000 nze bwenkuwa ekintu mbasaagala nkuteeke ku pressure kubanze simanyi bikole bweri. Munange nga mbeerawo nga nzija wano manyinze bwe mbeera Uganda tubeera n'ebintu bingi n'okwasaganya bino n'okwasaganya nasigala nkola struggle yange mpola mpola. Munange ngena kuziyitawo nga mumo mwenyini oyo yankubiranga ngamba omanyi waliwo ebintu ebibadde bibulako mbadde nsaba onyongereyo $2,000,000 endala. Kumbe ate oli omukyala mukwano gwange yaŋŋamba nti toddamu kumuwa sente endala kubanga sente zetwabagaininze naye zeezo okujjako bwe tunaatukoze eki bwe tunaaba tufunye visa. Naye lwakuba nti nakola ensobi ate engeri gye nali njagala okugenda ate nga ne mumo naye mulaba muntu bw'omulaba muntu mwesigwa ate nga bakwatagana n'oli bana akamuwa $2,000,000 ne wayitawo ndoozi ennaku oba 2 naŋŋamba tuweeyo endala $2,000,000 meka 2 era nazo nazimutwalira nezimuwa mu cash nezibanga ziweze $7,000,000. Kati oli ne mugamba luvannyuma nti momo yazzeemu n'asaba ye $2,000,000 endala 2 n'agamba tewandi muwadde $2,000,000 ezo kubanga ffe twali tulaganye nti at least asooka amalirize ebintu tulyoke tumwongere sente endala. Njagala mumpulirize bulungi bakomrade abasobola okusharinga vidiyo eno muginsharingireko. Ne muwa sente bwe muwa sente ne wayitawo ebbanga ttono nnyo ndooza baali bamaze okukola ebipapula byabwe naye momo namusanga ali lubuto kitegeeza nti yali muzito ndooza nga tasobola kwasaganya bintu byonna naye yandibadde aŋŋamba nti mulindeko amale okuzaala dani okukwata ebintu byange. Kati bwe muweereza sente ate naye laba bwakwata ndooza alina third party gwe yayinvolvinga. Nze ebiseera ebisinga bwe mba ndiirinze naawe kiba tekikola makulu ate kunyongerako third party kuba ye mba simumanyi. Kati mba ndi ewakaawo ng'omusajja ankubira essimu nga ŋŋamba kakati ogenda ku interview naye ebintu bino nga mubuuza interview njigendako naye waakanga simulaba. Waakanga simulaba. Kati nga bampeereza oluvannyuma bampeereza oyo paperwork. Baganda bange nayita mu bintu nze ekirungi kye nnina nti nasomako. I went to school. Ate nekirala engeri gye nali nina advantage nti nali ntambuddeko ate nga bwe manyi nti ebintu bya Europe byose biringa bintu bya Abu Dhabi nti ate kuba Abu Dhabi oba mu Middle East waneeno teweetaaga kola research mungi. Munange nga nkola ki nga bampeereza oyo waaka ngenda okusoma mu waaka nga mistakes eziri muli era nali ne mukadde ne mugana emami nganda bawaaka nganda ba pepa wako nalimu mistakes nyingi. Kati ne nkwata essimu nkube onaku lwe nakuba essimu momo si yagikwata bago yagikwata
bayo bwagikwata ninga nti mukyala mmwe abadde bampereza ebintu bino naye mbadde njamuga nti ebintu bino tebiri authentic ebintu birimu ensobi nnyingi kati omusajja wattu oddakisa engeri gye yali yangamba ndooza tamanyi bigenda maaso nagamba nti omanyi mukyala wange ali mu kuzaala nsonga za kuzaala naye genda bwekinavayo kyonna ne mugana nedda sobola genda kubanga bino ebintu bisomyemu bifu kubanga natuya bank statement nga gundi zite amanya gange nga bagawandiise bubi kyokka nga namugamba munnaye nenkola ki olibo yangamba nenga waye kangende nga nkwata bintu kubanga actually nze yabacorrectinga no bacorrectinga nga waliwo ensobi ze bataddemu baga nti wano waliwo ensobi kino na kino nengamba waye sijja kwefuula mugezi nga nkola ki nga nfuna kyali wangawo wakaboda nga nkola ki nga nvuga tugenze kamocha wali eri ndoza abasinga mumanyi bakolera interview wano nga wali ekitebe kyaffe kya National Unity Platform then no side zeno ku mukono gune ekizimbe ekiri awo gundi ezisinga bazikolera interview n'okujjako fingerprints munange nga ngenda nga mbalaga kagundi ako akalaga nti ninayo appointment nga nyingira bwe nti awo mwana yankolako ne interview mwana muwala nambuuzaawo bwe yamala okumbuuza ne bansindika kuba ebibuuzo bye bambuuza nti osuubira genda wa ne mbagamba ne bambuuza nti omukyala nanga nti mbadde nsaba ompandikireko wano account number eyali ku paper waako oli munange nga njiwandikanga buli kimu nkiyita nga kiggwa nga nkola ki gambi nga nvaayo kati bwe nvaayo already bw'oba omanyi nze nina ekintu wabawo ekintu ekigendo nga si kituufu manya nti si kituufu era navaayo nga ngamba nti pepa waako ono ensobi ezibadde musisuubira nti naafuna ne gundi ne visa nga nvaayo nga mbeerawo kati wayitawo akabanga awo katonotono kayiseewo akabanga nga nkubiramu omwoyo nga mubuuza nti naye nga sinafuna message engamba nti obagenda okime ebintu obagenda okyekinge mumukimanyi nti nze nalowooza bulooza I just thought of nerowooleza nenga nti ndooza kangendeyo nabawo grace period kuba bangamba nti Schengen visas ezo zitwala almost 2 weeks era nempimira mwezi weeks bili oba 3 dendi nengendayo ngenda okutuukayo ng'already akatabo kakomawo naye akatabo mukomawo tebampa visa kuba jukira bine bya pepa wakanga obigyeko visa ye Germany na yuku yali ya mitwalo 8 ebyo saagala kumanya ekyo 8 tumanye nti ekyo potea kati mbandi awo nga mazokola line nga batandise okutuwa ngendo okulaba bampita erinnya bwe bampita nali manyi musajja atundi excited nti ngendo okola bwe nti nga bampa passport bamperamu n'ekipapula kiwanvu nnyo bwe kiti ebintu byennyini bye nabagamba nga bye bacorrect nze bagambye nti bino okusinziira ku bino tukudinayinze kati ng'omuntu nesooka nenzigwamu amaanyi jukira oli confused akasente kagenze kati nenkubira momo ne mugamba ne tebatuwadde visa ne mugamba yeke nyini nanga nti bajja tugenda kudda mutu applyinge ekirana nga nti sente ngenda zikuddiza kubanga azirali ngamba bwe kiba kiganye kale noonya izo noonya ompe tugambe eti kale ziganye kiganye naga nti sente zo ngenda zikuddiza bwe naalemererwa okukola ki okutwala bannange nga nkomawo waka ndi confused sente zigenze nekyokka namugambye nabagambirawo from day one when alaba waka nti mufu kati mbandi awo nenkubirako ne yekolera era yekolera asobola okunjulira nga mukubira esimu nga mugamba mwana tebampadde visa segera amujja kunyambako byebyo naye nga byonna byonna nabikola kati nkubira yekolera munyonyola ku nsonga eyo butuufu bakomredi obusente bw'ekinaku mu bumanyi nga ndi awo can you imagine ova mu bizibu ogwa mu bigubu ova mu bizibu kati ova mu bizibu ogwa mu bizibu mba nkyali awo waayitawo ennaku ezi ne bampamba waayitawo ennaku ezi bwe mba sirimbye I was kidnapped ebyo mwalabanga bampambye bantutte ku CMI abamu nga temanyi gyendi kati just imagine already tofunye na visa kyokka obadde tolina na pulaani ekomawo Uganda kubanga nze saayina pulaani ekomawo wano Uganda nekye saamanya nti bano abasajja abakola mu gavumenti baali they were tracing me nze nga manyi nti ebyange byenjogera bino byakwogera bwogezi njwanjwa abasajja tebayinza nakunteekako mbeera kati baakamala okunyima visa nkyali awo
ennaku waayitawo 3 ne bampamba. Bamaze okumpamba bantutte eyo bagenda okuntuusa eyo mu kugundi ku CMI ne bambulira n'okumbuulira. Ne bambulira wano wasebo wabadde oli mu kwapulayinga kana Germany wabadde ogenda wa ne mbanyonyola amazima ne mbagandi banenda badde ngenda kunoonya mirimu. Ne bambuuza lwaki wava ku mulimu gwo. Nenga mu byonna byonna ekinnuma bwe budde Momo bwe yammalira. Kubanga singa si ye yenze nali nsobola okwesitalira yekkata. Oba naakola n'abikolako n'angamba nti owaayi tujja kufuna engeri gyesobola obikola. Naye najja wano abasajja ne bampambira wano tugenda okola bwe tuti ndi confused buli kimu kimpeddeko nekibeeraawo bwe kityo. Kaakati bamala okumpamba nyingire ekkomera banzije ku Katonda ansaasidde mumanjizza. Katonda nyambye abasajja bansesemye. Bamala okunsesema bwe bati ne bansuula wa ne bansuula ebukungu. Awo nno nkyali mu kkomera. Katonda nansaasira ne mumanja ne banzije ebukungu ne bandeeta wa Eruzira Makshoni Bay. Nve Makshoni Bay Katonda ansaasira munteekawo pressure ekibiina kinyambako omusajja omulamuzi akkiriza mpa beyiro. Amala okumpa beyiro olw'okuba nti nalina kiri ekintu mu bwongo. Nkwata essimu nkubira Momo. Momo mukubira akwata essimu yange agamba munne nga bitali ebyakutuka. Kajjukira twali olwedde tukoze pulaani n'oli omukyala nti singa fize eno baali bagimpadde mukwano gwange oli ow'eshengeni yali agenda okunyambako okundisiivinga. Omukyala ng'amugamba nti olaba kye nakugamba omwana w'abandi tumukwatisizza. Kyokka nakugamba ebintu bino nti obatu obisobole okole ki. Momo ng'akaatinga communication n'oyo omukyala. Olwokuba omukyala yamugamba amazima. Kuba yamugamba nti kakati engeri Masaba gyavudde gyali mu kkomera ate Katonda amusaasidde n'avaayo. Mbadde nsaba bwe kiba kisoboka nga kigaanyo nga tosobola mufunira mu opportunity endala omuwe ssente ze. Momo we yawulira nga omukyala amutaddeko pressure kubanga omukyala yamugamba kati omwana oyo alowooza nti nze yamusetinga oba kati nze mpulira obulumi. Okitegera? Nga Momo mukubira essimu ng'akwata essimu yange. Gamugamba Momo badde nsaba kati tuzzaako ki? Ng'agamba omanyi tugenda kutambula gwe tofaayo. Nga ngamba leeta passport yo. Nkwata passport yange namusanga naawo ku Serena. Nga ngimukwasa nga ngamba omanyi ekirungi ekigo yadde baakubonyabonya ne bakola naye muga nti Momo nze wane Uganda ndi ku riski. Abantu baba n'abasajja bakyannondoola badde nsaba onnyambe oba wakunkolerako ku bintu bino. Mukwano nyanguyizeeko oba toosobole ompe final word. Munange ngamuwa passport yange. Mala okumuwa passport yange mbeerawo omanyiza omuntu simuteeka ku pressure. Kubanga amaasuubira nti omuntu ali professional. Nti asobola ocommunicating nti kino kyetutuuseeko. Munange nga nzira bwaka. Nga neeyiyanga we mumanyi nammwe. Sigadde mu bintu byange struggle biki nina okureportinga ku kooti buli lunaku buli kaseera bwe bityo. Kati tuuka ekiseera amazima gali nti wano wembeera mpangisaawo. Okitegera? Nga ngamba Momo sina sente. Amazima sente za rent zimbula. Badde njagala ombuulire tuzzaako ki nanga nti omwezi ogujja ogenda kutambula. Nenteteekanya wano mikwano gyange egintegeera. Oli naakuwayo emitwalo 10 onaakuwayo emitwalo 20 onaakuwayo emitwalo 10 oneetaano n'ensonda n'ensasula ennyumba. Ogwo omwezi ne gugwako n'omugaa nti owaaye bw'ati lisiti okola oba olina w'osobola okujja akasente. Kye ekigenda mu maaso naga nti badde nagwensuubira kati agenda kikukolerako kati. Era n'osumbuwa mikwano gyo. Ne bakuwaayo 2 ne bakuwaayo 10 natuuka ekiseera amazima ga Katonda ne bintama completely. Kubanga omuntu bw'akuyamba kati mutuufu omuntu agenda kuyamba buli kaseera. Enkya n'oddayo leero n'oddayo ne mugaa nti Momo ekintu kino bwe kiba kigaanye kwata sente zange ozimpe oba kwatako half of the money ozimpe. Momo ng'agaana okuddamu message zange. Kati mba ndi wano bannaye bakomuledi teri kintu kyasinga kunnuma. Mba ndi wano mu bwavu bwange manyize ne bwembeera obubinze siraga bantu. Mba ndi wano nga waliwo mukwano gwange andawulodingira ka video nga akampeereza nga Momo ayina birthday gyali mukwata endinga nga asuubiza mukwano gw'oli nti amuwaddeyo akakadde. Naye nga gwagamba nti amuwaddeyo akakadde ndi wano mubanja sente zange nga ne pepa wakatannaba kumunkolera. Kubanga yeke yini yagamba nti biri byagaana kubanga si yabirimu. Yabikwasa muntu mulala. Oshegera. Ne nguma.
kubanga nze ndi mugumikiza mwetemuyinza kukikiza nti mbadde n'ekintu ekyo for almost omwaka mulamba n'ekitundu ba comrade ng'asirika kati mba ndi wano nga ndaba sebo bampeereza ka video nga mama ali mu kwewaana awadde mukwano gwe million namba ku birthday nasooka nenzigwamu amaanyi neŋŋaana y'abantu nga bano mu nsi mwebali gw'oli mu kugaba ssente wabweru eri naye nga nze nkubanja n'ensirika nagenda okulaba muma atandise okunda ojinga nga ne bwe muweereza message taziddamu ate nga endaga nti ebulutiikinga kitegeeza nti message azisomye ng'omuntu ategeera ba comrade ng'omuntu aw'ekitiibwa abantu nenoonya mwami Dax oba bbawa Momo ne munoonya kyenjagala okumwebazaako is someone who is understanding ne mukubira essimu ne ngamba Dax mbadde saagala kugenda ku media badde saagala kutuusa nsonga eno mu bantu bangi kubanga ffenna tuli banankyukakyuka badde nsaba ogambe mukyala wo ankolera ebintu bino wammanga ambulire either agenda kumpa sente zange oba agenda kumfunira kyetwali twalagaana. Dax nambuuza Momo wamuwa sente mmeka ne mubulira amazima ne muganda muwa millions 7 ne mugamba sandi kutuusiza wano wonna nansonyi wokusindika mu bintu bino naye Momo abadde takwata simu zange mbadde nina okunoonya omuntu amubeera okumpi ate nga yeggwe nenyinyonyola Dax oyo era Katonda Dax asobola okunjulira baganda bange temumanyi bye mbadde mpitamu n'okubira abantu ab'essimu ne bakufulira ddala abasiru mwana tokola oyina obuvunaanyizibwa nawe weetaaga okubeerawo rent n'omupamba nanga talabika ne ntuuka ekiseera ne nnemererwa ne ŋŋamba nti ekijja kijje kubanga sibadde mubi mbadde nsobola kubanga mbadde n'ekintu ekyo almost omwaka mulamba n'ekitundu nga tewali akimanyi era nga mikwano gyange mitono nnyo be bamanyi kyempitamu emabegakaawo nafuna ebizibu mwe bye mutaategeera bantu batono nnyo abaabitegeera nze gwe mulaba wano nali ngenda kwetta ebyaddala nga ngenda kwetta as in killing myself nga mpulira ebintu binsuseeko nga mpulira wano sikyalisa era mikwano gyange emitonotono bambi be bangumyagumya eyo nali siraanidde neewalala egyesajja nakubagamba nga siraanyi babadde bagenda kunsibira awo Kenya amu mubadde temubimanyi ebyo naye nga wonna atirisi nga njagala nveeko awantu wano mbeereko samweya kubanga nga mpulira sissa batono nnyo abaategera ku gugundi kusaga eyo nenkoma wano e Uganda mu ngeri yange ey'omunkukutu nga abantu abasinga tebamanyi nenziramu era nenoonya oyo omukyala Momo ne mugamba Momo nga muweereza era ndoza mubira screenshot singa bwe nzibawadde wakuba nti audios ezisinga ezimu essimu eno yatuuka nejjula ezimu nenzijjamu naye ng'ezisinga nziina era nga nina n'abantu abasobola okunjulira nti omukyala oli yali bambi ankwatidde n'ekisanga agenda kundisiivinga yatuuka ekiseera naye mukazi wattu n'awulira nga bimutamye ne manja Momo ne muga nti Momo mbadde nsaba natuuka n'okwagala passport yange omukyalo oyo nga tayagala kumpa passport yange eyange era mwami we ye yandeetera passport can you imagine omwami owuwe kyokka nga sigwe nakola naye sigwe nakola naye deal tiyali mu bintu bino naye olwokuba nti nali siina muntu mulala asobola kunnyamba nali nawalirizibwa ogenda okunoonya Dax bawa Momo ne munyonyolamu ne mugamba mukyalawo ate nze singa twali tutudde kubanga nze ndi understanding singa twatuula nanga nti kale buli mwezi nja kuwangayo emitwalo 5 naye talina kyeyanyegako yadde lumu yankubira n'essimu n'antiisatiisa sebo gwe mulaba oyo nanga nze sikolera ku pressure ze tonteeka ku pressure kati bw'amanya nti Dax mugambye ku nsonga zino we yakuba essimu naga kakati wache ebintu wabitadde mu Dax bino ebintu byali byaffe ne mugamba Momo tommanyiira toddanga mukummanyira ate tombogolera bwe mbadde nkunoonya wano nga nkunoonya obadde ombulakagisi obadde weefuula atandaba
kakati onenya nti lwaki natadde mu dax wabadde oyagala nkufuna entya essimu zo ze wampa teziriiko waziteeka mu kodi essimu zo ze wampa wazitadde mu kodi wali oyagala nze wali ogenda kunyamba oti wali ogenda kunyamba oti neyefuula omukambwe ennyo ne mugamba momo ebyokukambwala tebikuyamba essaawa zino njagala ombuulira ekintu kimu mpa sente zange oba okolenga bwe twakkiriziganya ne agreement teyaddamu kunyinyonyola naye nga bunaku ndaba kuposize okumanya nga nali njagala ebintu bino bisigale munda nentuuka ne ku mukutu gwe buli wabadde apostinga nga muga nti momo mbadde njagala kwogerako naawe mu kabokisi musobola okunjulira nga bw'apostinga bw'ati nga ngene ne mga nti mbadde nsaba kwogerako naawe ku nsonga zange nga yeefuula nga atazirabye mpaka wempaliriziddwa baganda bange. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge nga ali wala maneetaze enamba yange yeeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.